Okay, buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much when nyokubira ngo olaba bwe nyokubira ngo tugoberera gwe ali mu Uganda, East Africa, Africa mu diaspora bwe nyokubira nga osinzidde n'okulaba nze Ade Wilberforce kirime mu yanja era nga njagadde olunaku lwalero nkutemeremere story ntwagikolako dda ey'omwami Moses Anguyo we yavaayo n'ava mu mbeera n'akuba bakama b'amasasi. On spot abantu babiri bafiirawo naye ate era ekigambibwa mbu omwana omu eyalina omukyala wa Osi eyafiirawo Catherine naye yamala n'afa omwana oyo, so ne bawera basatu. Moses Anguyo ono yakwatiddwa limawulire agaliwo era nga engeri gye yakwatiddwamu olukwe lwawulukiddwa obunkenke sente zamuteereddwako okulaba nga akwatibwa nawo yakwatiddwa tugenda tubiraba mu story gye tugenda okubeera ntukuzanyira njaga tugirabe ffenna babiri tumanye biki ebiviirako kino naye okujjukiza nti story eno twagi breaking ndowooza omwezi guweze mulamba n'ekintu some days mu mwezi eziyiseemu ng'omukulu ono akoze kino ekikolwa wabula mu video nyine twebuuza nga tugamba nti abantu bano ddala bwe banaabakwatanga ne babasiba busibi nga tebattaanyiza oba nga poliisi tetereezezza biki biviirako bano kuva mu mbeera balina kye bataasa oba nedda. Ekisookera ddala omukulu ono bwe yali ava mu mbeera okukuba amasasi ayina ebyali bimunyigiriza ebbanga lyonna lye yavangayo ng'ayogera ne banne era nga bagamba nja kibakolerako. So poliisi nga tenabakukwata muntu ono etaddewoko embeera eraba nga abantu bano ebibaviirako okuva mu mbeera kwasi Moses Anguyo si yasoose abantu bangi badde bajjanga bava mu mbeera tuleba asikaali okuba bakama aba masasi twabalako Mrs. Storm bodeguard we yamukuba amasasi. So embeera zino ziviirako bano abantu bano okwekyawa zisolovingiddwa zitya mu story yaffe eno era eya leero nyinamu omukyala gwe bayita Honorable Kaya Christine Nakimwero oyo Honorable omukyala owa Kiboga district. Omukyala ono yali annyonnyola biki ebyaviirako okusinziira ku bantu be oba ku balonzi be ab'ekiboga bye bamunnyonnyola mu town council wali ensasagge eno biki ebyaviirako okubeera nga omukulu ono akwatibwa era nannyonnyola n'amagezi oba naawo amagezi ku butya bayinza okubeera nga bakisuukamu oba nga bakivaamu okulaba nga poliisi etaakiriza bino biyinza okubaawo leero. Moses Anguyo si yasoose wabula bangi ababikoze ate era ne bunookwata Moses Anguyo nga bangi nnyo oyinza obutamala mweze guno singa oba totereezezza internal issues ezibeera mu poliisi. Otherwise tugenda kuba tulaba story eno babiri tujje mu maaso wali tulabe ne story y'omukyala Christine Kaya nga naye attaanya ku biki byamanyi ku story eno. Otherwise tova ku Focus TV nze Ade katugende mu story. Poliisi enkulu y'ekiboga ekwasiddwa mu butongole Moses Anguyo yali omusirikale ku kkomera ery'ekiboga eyakuba bakama b'amasasi ne bafiirawo. Nga 23 omwezi ogwokubiri omwaka guno yakuba bakama be basatu amasasi agabatirawo okuli Assistant Superintendent of Prison Hope Catherine, Principal Officer Kishuru Bright ne Ayebale Sala mukyala we yali akulira ekkomera mu mbeera y'emu oluvannyuma lw'ennaku bbiri n'omwana Ayebale Sala eyali yakosebwa n'essasi naye yamala n'afa. Essasi erisooka likubidde wabweru nga nyimiriddeawo n'ente zange n'ayingira munda gye baddukidde gyakubidde afande Hope amasasi abiri agamutiddewo afande abiri n'agwa kava wansi mu kimeeza yetamulabye kati abadde afuluma n'akuba eddala wawese ensonda bw'ati nze n'ennyingira okunoonya ekibaddeyo munda. Ayise ku civilians abantu aba bulijjo talina gwakosezza kubanga abamu atubuse nga tugudde wansi abalala abakota babadde wali wennyini wakubidde oli amasasi. Nadduka emisinde najjamu enkofiira nadduka n'atuuka ku botiika emu n'asikawo essaati n'agyambala nadduka era ng'alina emmundu. Naye kino kye kisoosewo era tulina okukinoonyereza mpaka tutuuke ku ntobo wekivudde. Kati leero Anguyo akwasiddwa poliisi enkulu y'ekiboga era DPC akulira okunoonyeza kuzzibwa emisango n'abalala babaddewo. Anguyo yakwatiddwa ne banne bataano nga bonna ba luganda lwe. Amu ku bakulembeze mu town council y'ekiboga basanyukidde nnyo okukwatibwa kwa Anguyo. Okukwatibwa kwa Anguyo omutemu oyo kali butemu kwatukoze bulungi.
fene emitima gyali gyatuwewanika dda era ememe nga zatwenyika dda ng'omusajja oyo tumanyi abuze awere emembe n'emisango egyo oba oliawo ne bannayuganda bajja kubanga bagamba nti weewaawo gavumenti yaabwe erina kyekola kireme tujjewo kiri abantu tebabadde balowooza nti gavumenti olumu eremererwa okukuuma abantu baayo. Mawulire ag'ensasagge oba ag'ennyika agabadde mu kitundu kyo ekya Kiboga, ffe nga tusinziira eno mu kibuga naffe ne tugafuna era ne tuwulira nga teganyuma abantu kumpi bawera abaana okulugulamu obulamu. Afande bwe yava mu mbeera n'akuba bakama amasasi. Embeera eno honorable eri ekya kituufu kyabadde ki era what is the way forward okutereeza sisitimu zaabwe naddala mu nkola yaabwe ez'emirimu n'ekitundu nga kyo? Bambi baalabye nno baalabidde ddala ate osi kyayambye n'atalabika kubanga nasoose kuwulira nti omusajja avuddeko waya. Twageze okwetegereza ng'emirimu gye yakoze giragira ddala nti aludde nga yeetegeka kubanga abadde selective ayina batuukiddemu bantu era n'abayitako nga ye baanoonya abamanyi oba avuddeko waya ataba takyaselectinga aba akuba bukubi naye ono yabadde selective engeri gyalemedde ku mukyala n'amugoba ageze mu toyi paka n'amukubirayo kitegeeza abadde selective. Kakati bassebo ne bannyabo twaguddemu enkukwe ate eyo si yeesose nno mu kibuga kubanga n'emabegako wali ndoza wiiki emu bbiri emabega twafiiriddwa kansala w'abaliko obulemu mu tawuni kanso y'ekibuga naye era nga naye Sakamusasa ezaagala okufenza mbweziki emabegako era mu kisanja kino twafiirwa abapoliisi basooka ne bakuba omu Nakasengere ku poliisi ne bamuttirawo ne tuddamu ne batta babiri Nakasengere police station ne bafiirawo. So mu kibuga bibaddemu naye nga okwekyawa kunene. Labor sector ekigambo kikaaye ekirono kikatinga cross wonna kubanga ndaba Labor sector nterereza munzo weerye wansi eri enkola y'emirimu eyonoonese nnyo mu Uganda. Enkola y'emirimu tutwalizaamu n'abakozi okusookera ddala baani abaweebwa emirimu. Abantu abamu bayinza okuwulira nga balekeddwa emabega kati oli n'awulira ennugu nga yalekeddwa emabega nga nze nga tebampadde. Abalala baweereddwa emirimu kati ono yakubye amasasi emyaka 12 ng'asaavinga mbuga tava ku level gye yayingirako mu prison yeyo gyabaddeko emyaka 10 n'ekyo. Bw'aba alaba ne banne tebakyukako ayinza obutawulira bubi naye bw'alaba nga abajja be bagenda naye fena tukyali wano ebyo bw'aba tabiraba be najja nabo bonna bali eri abakajja bali eri abantu banyiga. Nagenze ne tubuuzaako ku mukozi omu wa prison nane nga mwalabye n'ekikangabwa bannange omuntu omu n'atugamba sijja kumwogera munnange oli seefu wamma n'agamba munnange twalabye naye omusajja oyo yayambye prison ya Uganda yonna yagiyambye. Ono yakubye amasasi yayambye prison sector yonna mu Uganda kubanga kati bateekwa okuba baanoonyereza kiki era byatandise okuvaayo nti ono myaka 12 takyukangako ate alina ne babadde atiisatiisa olumu ng'alina n'abasibe byabagamba zenja bayamba zenja bakolako naye ng'abantu tebayinza kulowooza nti munda mulimu ebikolebwa. Yes mu prison yennyini mwetunulemu era ng'agamba singa kibadde kisoboka nga tetutya twandimuziise nga muzire kubanga balowooza olumukwatako naye bagenda mumutta nti naye akyatubuze naye kye tugamba nti nga obulumi bungi obw'okufiirwa abaana bali babadde bato naye ye ebyabadde bimukozesa ekyo tubirowoozezza nga tonatunuulira ye musango gwe yazizza na biki byakoze lwaki yagukoze bino ebyaleetedde kino okwekyawa and awo Uganda we tutuuse munnange omuntu atulisa abantu bw'atyo mukomaawo ani yabatulisiza wuuno baziikiddwa asibiddwa emeka n'otafa ku lwaki yakikoze kubanga n'omulala ateera mu maaso eyo ayinza okukola ekintu kyekimu okwekyawangira okuwa obululu bw'okulaba ebyokukola tubimanyi naye ogamba mugumire awo tugendera awo naye ebireeta okwekyawa byo mubikozeeko kakati ku luno bwe tubakalo kabaddeo kati olujja kanaaba katya bwe mulowooza ebyakoleddwa byongera mu bantu maanyi kwenyigira mu kwesimbawo na kulonda
oba kubita kakati ndowooza olunaddako oba baliyo wa 10 ku 10 simanyi naye kyenjagala okubagamba nti okwekyawa kulina kwe kuva lwaki omuntu ono yakikoze era byavuddeyo bulungi ne mawulire mwabirabye so okwekyawa kungi nnyo mu bantu obwavu oli abadde atulaga mu school fees week omuntu bw'atambula ng'akulaga yeeyogeza yekka emmotoka yazikoona mu kifo ky'emmotoka omukoona kubanga n'olaba emmotoka epaaki ate oli agikoona atambula kati ate singa ebadde etambula singa yawedde kati so kyetugamba nti okwekyawa kungi wano obwavu okwekyawa kungi mu mirimu abantu abamu balekeddwa ebweru si lwakuba nti emirimu tebagisobola n'abalala tubalabye be bagiwadde nga tebagisobola naye alina okufuna okitegedde kati ebyo byekyayisizza abantu mubitereeze aba prison mutereeze ekintu ekyo ekyokwerevetinga abantu myaka 12 kakati bye bimu bye tubaddeko kubasomesa balina same grades aba secondary mubasasula emisala gyanjawulo basomesa abaana obungi bwe bumu bamala essaawa ze zimu ku ssomero balina obuyigirize bwe bumu basasula different emirundi kakati omuntu yeekyawa omuntu asobola okwekyawa sijja bawa byakola naye nze tubawulire bye boogera kati batandise abasomesa ba sciences bafuna koona yaabwe gye baliramu emmere n'aba arts ekigambo kye bayita akatwame kiwulirako munaawulira Honorable nisibulira ku mulabi waffe naddala munnakiboga munnaffe abalabi baffe abatuwuliriza mwatwagala mutwagadde nze ndi mumativu mutwagadde mutusobozesezza okuweereza eggwanga lyaffe mu kiseera ekituufu so tubeebaza abamu abali baagala ennyo tulonda n'okutulamba obukulembeze obuddako abamu bibanyize bantu balwadde naye tubazaamu amaanyi story egiwulidde engeri gy'etambuddemu okusookera ddala omukulu yakwatiddwa saidi z'e Congo era yakwatiddwa ne banne abalala bawera 5 lwaki nti bayinza okuba nga beekuusa ku buzibu bw'emisango buno obwaliwo ekirala Honorable kyayogeddeko nti omukulu ono ebbanga lyamaze nga ali ku polling station oba ku police eno post eno oba ku prison ebbanga ddene lyamaze naye bangi abazze ku mulimu ogwo nga bakuzibwa amadaala ng'ate bo tebafiirwako abaasookawo ekyokubiri nga abantu abakuzibwa amadaala ba kitundu kimu oba ba region emu oba ba tribe emu tribalism eyinza okubeera nga si kyekikulu naye jealousy oba obujja kya butonde nti omuntu oyinza okwekanga nga ffene tuli mu sekita emu gye tukolera naye ng'ebbanga lyonna ly'obaddengawo tokuzibwa oba olabakuza balala so ng'ate tulaba na effort gye bataddemu oluusi nga n'ebitabo byenkana so kati kino ekikolebwa kiviirako n'abantu bano okwekyawa ekyokubiri bakama baffe oluusi okunyigiriza ennyo bwe onyigiriza ennyindo ogijjamu omusaayi so kakati okunyigiriza kuno okubeerawo nako okusoomooza era kuleetera bangi okwekyawa ne bava mu bira ne bagamba naye lwaki omuntu bw'ati abantuusa ku kino ng'ate muntu munnange so kakati okusinziira ku byolabye ne Honorable byayogedde kikulaga nti waliwo omupango ogubadde ogwakolebwa okuva edda naye tusaba nti ngeri poliisi gyekutta omukulu ono avunaanibwe ng'amateeka bwe galagira kuba tetukkiririza mu kutta naye tukkirizibwa mu kubeera ng'omenya amateeka so poliisi oba kooti egende eramule omukulu ono nga bw'alina okuba Moses Anguyo asaavinga ekibonerezo kye ate era n'abakulu mu poliisi nabo batereeze internal issues zino kuba ziba nkulu ekyokubiri mudiringa n'abantu abalina ekissi omuntu alina ekissi oyo abeera nti ssaawa yonna kisobola okuva mu mbeera n'akwata trigger just within a minute or second not omuntu so kyabulabe nnyo era kibi nnyo kiswaza nnyo kibula nali ngamba nti ne poliisi ye Uganda actually ne poliisi ndabana baje oba bitongole bino by'okwerinda byandibadde bifiibwako mu nfa oba mu nfiibwako eri extra oba ey'enjawulo lwansonga ti buli omuntu waba ne stress ng'ate alina ekyokulwanyisa ekyo vulaba nti obumenyi bw'amateeka buyitirira ababbisa emmundu bangi ogenda kulaba ku mabanka abantu babba naye nga
bonna biva ku bantu bano abasikali kiva ku bakuumi b'eddembe okuba nti welfare n'ensi yaabwe mbi nnyo nga bw'okiwulira. So otherwise tukumye olunaku lwa leero, sigala ku Focus TV. Story endala nnyingi tujja tuzikuwa era ntuzikuleetera wano. Otherwise nze Ade. Kusubscribinga ku Focus TV bingi